Banafa abakomyewo mukulikeeyo mukama yebale babikako kasubi. Tweyongeddeyo n'amawulire gaffe olunaku olwaliro omusumba Lozias Bujjingo ategeezezza nti obwongo kintu kikulu nnyo omuntu ateekeddwa okubuteeka ku ebyo ebimuzimba so si ebitaliimu nsa. Agenze mu maaso n'ategeeza nti buli muntu yeetaaga abantu, kibi nnyo okukyawa naddala omuntu olw'ebyo by'owulidde naye nga tobyerabiddeeko n'amaaso go. Bwe obadde obumu ku bubaka mu kusaba kw'amalya g'ekyemisana wakati mu kweteekerateekera olukungaana olugenda okubeera e Mbarara omwezi ogujja ennaku z'omwezi nga 26. Omusumba Lozias Bujjingo ategeezezza nti mu kisiibo ekigenda okutandika nga lumu Meeyi, Katonda wakuwa obulamu amagumba amakalu. Okusooka nkujjukiza nti sabira olukungaana lwe tugenda okusooka okufulumya mu mwaka guno olugenda e Mbarara mu Kaceeka Stadium. Katonda yeegulumize. Omulama gwe yatuwa nti amagumba amakalu gasobola okuddamu okubeera amalamu. Agambye nti mu lukungaana olw'Embarara olugenda okuba ennaku z'omwezi 26 mu kisaawe eky'Akaceeka buli mukkiriza yenna alina amagumba amakalu Katonda wakumuddeza obulamu n'abasaba okwetegeka. Twetaaga essaala ku lw'enkungaana ze tukola, twetaaga n'obuwagizi obw'engeri zonna. Mukama akuwa omukisa nga lunaku ogamba Mukama olukungaana bwe lugenda e Mbarara abantu bawone, abantu balokoke, amagumba amakalu gatoole ennyama. Mu bubaka bwe mu kusaba kwa lankyawa leero agambye nti buli muntu yeetaaga abantu mu bulamu bwe n'ategeeza nti kibi okukyawa abantu mu bulamu. People spend money and the good money to get people. Kati gwe tojja kusaasaanya ssente wabula abadde ng'amagumba amakalu ng'abantu bakudduseeko ofune abantu ate ab'omugaso. So abantu kintu kikulu, kibi nnyo okuba ne ssente naye nga toyina bantu. Abantu obeetaaga. Akubiriza abakkiriza obutakyawa abantu olw'abo abamu aboonoona erinnya ly'abalala kubanga si bonna nti baba bakyamu. Nze njagala abantu era nebaza Mukama okuntuma mu bantu. Era eri abampeereza message nga banyiivu nga n'obukambwe bakambwe. Anti Bujjingo toggwa, era Bujjingo kati toggwa. Alanga wafuna n'emakula ayagala abantu ng'ettabu. Kangati kaba bavume temutukaabira naye nga sina gwe tukaabidde. Kaba bavume. Anti naye kawa kyali era abalala bajja bavuma nnyo. Bavume naye si bonna. Era mbeegayirira nnyo temukyawa bantu olw'okubanga muwulira abantu ababi. Abantu ababi ebampulunguse. Ayongeddeko nti ne bw'obeera ne ssente ez'obuwanana naye nga tolina bantu oba tolina ssanyu mu bulamu. Mbeegayiridde nnyo abooluganda, bw'oba tolina bantu oli magumba makalu. Pulezidenti yeetaaga abantu, minisita yeetaaga abantu, omubaka wa palamenti yeetaaga abantu. Kati Jeno Muhoozi atambula eggwanga, buli wamu n'abaako kyakola obasimbye omuti we baguddewo kino bataddewo kiri naye goloza yeetaaga ki mu nsi? Kiki ky'atalina? Talina nju, alina status ye first born, ye first son. Omukyala amulina n'abaana abalina, obukuumi abulina, ssente azirina, naye ogenda okulira ng'ali Sebeyi. Era ne bw'alaba ku bantu asanyuka, so nga osobola okulaba ku ntuumo ya ssente naye tolina bw'ofuna ssanyu gali abantu. Omusumba Bujjingo Munnabuddu agambye nti obwongo kikulu nnyo n'abasaba okubuteeka mu bintu ebizimba bave mu bitazimba. Abavubuka obwongo babwononedde ku mupiira obwandibadde bukola ebirala. Omusanga aweddemu amaanyi ng'ayongobera omboza nti walwadde ekinagani munnaye. Ate tayeetaaga goba. Gwe weetaaga ogoba. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazzi. Muntu aweddemu amaanyi ayagala goba ateta nze kulwanga ate kanzireko okusedi yammwe. Bwe mba ndowoleza mupiira ateta akoze nnyo.
Arsenal tetwala kikopo okusinga weri awo. Ku lunaku olwa Sande omusumba wa kulangirira ddi lwe bagenda okulangirira ensimbi ez'akakuŋŋaanyizibwa okuzimba Pentagon n'akubiriza abantu okwongera okuwaayo. Ku Sande no ngenda kulangirira lunaku ki lwe tunaalangirira sente zonna ze tunaba tukuŋŋaanyiza era tusalirewo wamu ddi lwe twabulira ettaka lino omusingi gutandika okusimibwa. Gwe ky'oba okola dduuka misinde oteekeyo sente zo. Byatumwebaze Godfrey, Crossroad TV, Omunnyo.